the 31st. Thank you. The chairman, TV West and Tayari, Honorable Tweheyowi. The chairman of the Electoral Commission, the Honorable Dr. Tanga Odoi, on behalf of the Commission, ayagala okunyonnyola bannayuganda bonna okutwalira wamu okulonda kutuuseewa era ekiwandiiko kino kitambula bwe kiti. Ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokutaano 2025 akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka okulonda mu Uganda yonna ebibuga ebinene ebiri ku mutindiro gwa district. Era waliwo okwemulugunya okwavudde mu kulonda niyo okusinziira mu byavuddemu ebitundu 97 ku buli 100 byagenze bulungi obwo obutundu obusigaddeyo obutonotono bwe bufaanagana nga bwengendo basomerawo wansi era obutagenda okugonjoolwa mu kiseera ekitali kyawala. Buremba sub-county Mukazo district akalulu akasigalayo kagenda kulondebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2025. Ntungamo waliwo okwemulugunya ku mainstream finance secretary, publicity secretary ne women's league era bategese okuddamu okulonda ng'ennaku z'omwezi 31 ogwokutaano. Mitoma obuzibu bwali ku vice chairman, general secretary, secretary for publicity and secretary for finance era okuteekateeka okuddamu okulonda kujja kubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano. Lira obuzibu bwali ku mainstream chairperson, vice ne general secretary. Oluvannyuma lw'olukiiko lwe tulimu nammwe wano ku ssaawa eno tugenda kusinkana abakulembeze baayo tuyite mu nsonga zaabwe era okulonda kujja kusalibwawo tubanye. Obuzibu bwali ku mainstream olukiiko lw'abakozi n'olukiiko lw'abyensimbi entrepreneurs era olunaku lunaaba lugenda okuddamu lujja bategeezebwa. Arua City okulonda kwagenda mu maaso paka ku level ya sub counties naye ku City tetunaba kutuuka lwa nsonga nti waliwo ebiwayi bibiri. Eriyo abagamba tugende mu maaso n'Arua nga bweri ng'ekibuga ate ng'abaagala okusigaza Ayivu bagana nedda tusanzeko ekitundu nga district Ayivu district eddeewo nga district. Ensonga eno eri mu maaso ga olukiiko lw'eggwanga olukulu eri mu maaso ga president era president bw'anaaba atulungamizza ku kyokkola tujja kumaliriza ku district level kubanga eyo waggulu ewali olukiiko obusigaddemu abantu abatonotono. Mbale City tulina petition eri mu ngalo zaffe wano era erinze okusalibwawo olunaku lujja bategeezebwa. Luwero district waliwo obutakkaanya ku nkalala z'abalonzi ba entrepreneurs n'abakozi naye mukimanyi enkalala z'abakozi n'aba-entrepreneurs ziweerezebwa eri akakiiko k'ebyokulonda kano nga ziba mu bitongole ebibatwala mu mbeera za bulijjo abakozi ba Notu Workers National Chamber of Commerce. Tugenda kukwatagana n'ebitongole ebyaweereza enkalala tunamala okutereeza obutakkaanya obuliwo okulonda kujja kuddamu eruweero ku liigi ezebbiri. Ewakiso waliwo okulonda ne kuggwa bulungi naye abavubuka ne bawabirwa abamu nga balowoozebwa okuba nti emyaka gyabwe egiyasukka waggulu era twagala okukatiza nti etteeka ly'abavubuka mu structures liri myaka 35 n'olwekyo okuddamu okulonda kugenda kutereeza eri abo abaali babusse emyaka era kugenda kubeerawo 29 siro lwaleero luno ennaku z'omwezi 29 May 2025. Fort Portal City waliwo obutakkaanya ku general secretary ne youth league era bagenda kuddamu okulonda nga 3 May. Bunyangabu waliwo obuzibu ku chairperson women's league era nabo baddamu enkyanga ennaku z'omwezi 30. Kagadi ebirala byonna byagenda bulungi okugjako publicity secretary ku mainstream nabo okulonda kwabwe kuddamu nga 3 May. Sembabule waliwo obutakkaanya ku register, waliwo ensonga z'ebyokwerinda, waliwo n'enneeyisa eyalowoozebwa okuba nti yalemesa okulonda kuno mu bakulembeze. Olukiiko lwatudde olunaku lw'eggulo ne kisalibwawo pate zonna tuziweereza register bategeragane ku register egenda okukola awatali kayana bwe bagireeta tuteesa ne ku nkola yaabwe mu wiiki ng'emu olunaku lunabalusalibwawo olwokuddamu okulonda ku Sembabule lujja kubategeezebwa. N'olwekyo mutwalira awamu ebyo byevudde mu kulonda okuwa omutendera oguwedde. Kati akakiiko kaagala bategeeza kulonda ate okugenda mu maaso okutandika ng'ennaku z'omwezi 1 June. Commission egenda kuteekateeka okulonda okufuna ba flag bearer
nga bagenda kuvuganya mu bifo by'abavubuka abakuzeemu mu myaka n'abaliko obulemu nga tutandikira ku kyalo. Nga bwe mukimanyi ebitongole ebirala ebya gavumenti, local governments, birina abantu bano nga balina okulondebwamu, nga NRM erina okuvuganya n'ebibiina ebirala. Ffe nga NRM mu Uganda yonna ebyalo 7,200 tugenda kutegeka okulonda nga tutandika n'abaagala okwesimbawo ng'ennaku z'omwezi lumu okuteekayo empapula zaabwe, ate ng'ennaku z'omwezi 2 okulonda mu mitendera gyonna esatu. Akakiiko kaagala okukkaatiriza titewali nsimbi zonna ezisasulwa omuntu ayagala okwesimbawo ku bino ebiyinja bitogeddeko waggulu. Bwe tunaamaliriza ekyo tugenda ku mutendera omulala oguddako era ogujja okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 kwe kuwaayo kuleeta empapula zammwe mwabaagala okwesimbawo ku bubaka bwa Parliament ne LC ey'okutaano kujja kutandika wano ku kitebe ky'okulonda ku plot 13 kya Dondo Road ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga era kukomekerezebwe ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omukaaga ku commission plot 13 ku kya Dondo Road. Buli muntu nga tannaba kujja kuleeta mpapula ze kusaba mpapula wano olina okuba nga omaze okusasula mu banka. Toleeta ssente ku kakiiko jangu na bukakafu nti ssente omaze ozisasula era nga n'ensonga ezisasuddwa kuwagira kwewandiisaako ku ba MP obukadde obusatu ne LC5 ng'ensimbi bwe zaateekebwa mu mateeka. Ate abo abaagala okwesimbawo ku mitendera gya municipal city division mayors ne LC5 councillors era nakwo kwa bugenda kutandika nga 2 June okutuuka nga ennaku z'omwezi 15 June nga kuno okwabano kujja kubeera ku bitebe bya district buli omu district gy'ava. Ensimbi eziteekwa okusasulwa ku kifo kyeweesimbamu zirina okusasulwa mu banka n'ojja n'akakonge n'olyoka osaba forms ez'okwesimbawo. N'olwekyo twaniriza ba stakeholders bonna n'okubajjukiza nti olw'okuba ba flag bearer be tulonda mugenda kuvuganya mu kakiiko mu kulonda okwa national elections ebisaanyizo ebigobererwa eri gy'ogenda okwesimba n'akakiiko ka NRM bye kagenda okugoberera. Ekyokulabirako omuvubuka ng'oyagala kuvuganya mu buvubuka olina okuba nga tasusa myaka 30 so nga ate mu structure twabakiriza okukoma ku 35 abakadde oteekwa okuba nga oli myaka 60 n'okudda waggulu. Aliko obulemu oteekwa okuba nga olina ekiraga nti ddala oliko obulemu ng'etteeka erifuga abaliko obulemu mu Uganda. Ababaka ba Parliament level equivalent n'ebirala ebisaanyizo byonna oteekwa okuba nabyo kubanga akakiiko k'ebyokulonda aka NRM kajja bitunulira kyenkanyi tuleme kusindika candidate ajja okugibwamu obwesige olw'okuba talina bisaanyizo nga ffe tetwakola mulimu gwaffe. N'ekyo tubakubira omulanga soma etteeka ly'ebyokulonda kwa Uganda ng'oyagala kubeera flag bearer ebisaanyizo byalyo bigobererwe olyoka ojjemu NRM commission sasula ssente zo bwawetaagisa weesimbewo. Ate ennaku za campaign zinatuuka tujja bategeeza zitandika ddi era ne joint rallies zinatandika zitya era zinaakolebwa zitya nga bwe twasalawo kuba zi joint rallies. Nga tumaliriza ebadde ebibuuzo ebibuuzibwa n'ebimu ku byondoza tuyanukudde waggulu bati naye okwongera okukatiriza ekibuuzo kibadde kwa Ivu ssentebe abategeezezza nti okulonda kwa Ivu kwatuuse ku mutendera gw'eggombolola naye district level oba ekibuga egenda kusalibwawo nga tufunye okuwabulwa okuva ku chairman wa party ne president wa Uganda accordingly. Tororo nga mumanyi district zasalwamu naye resolution esalawo n'okuteeka mu nkola ebyo byasalibwawo erinze cabinet ne parliament era binaaba bifulumiziddwa bijja kutuukako naye ekirungi bigenda ku affectinga mutendera gwa district leadership eno wansi emitendera gya wansi gigenda nga bwe gibadde gitambula. Nekyasembyeyo mubadde mbuuza ku Sembabule ssentebe abannyonnyodde nti enteekateeka zikolebwa okuwuliriza abakulembeze b'e Sembabule okugonjoola obutakkaanya obuliwo n'okwetegereza embeera y'ebyokwerinda olunaku lw'okulonda lujja kubategeezebwa. Nekisembyeyo ntungamo mainstream yalina obuzibu era egenda kuddibwamu ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwe tumalako ogwa May 2025. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kitala. Kitala. Olunya kitala. Runyankore runyoro rutoro. Otyo. Mwebale munonga twenda kutangaza ihanga ahitwahisya no kuteberekana sobururu obukugenda mu misho bw'ekibiina. Obururu bw'ekibiina bugenzireje ombicweka bingi hatwahise obucweka nkakyenda harigana obusigireyo nobwo buke munonga. Obucweka obusigireyo
kariya hari buremba hagombore ya burembo murakazo kandi burembo murakazo nibazagaruka mu karure 2030 byo kwa gatano ibizo bari ncyakare ntungamo tuzagaruka mu kutera karuru aka mainstream aba omubicho wesente uwo kujanjaza amakuru hamwe no kukikerera abakazi aha rwa mukaga ibirashatu na kimwe mitoma akaruru nikaza kuterwa 2030 vice chairperson general secretary hamwe na secretary wa publicity ninga obya makuru na nombicho wesente akonka kunyencha kare nikija kuterwa kahwe lira tukineyo okugaruka mu karuru aka mainstream chairperson naka vice hamwe n'umuhandiki obondo bukaterwa amorata icyo cyacimwe twenda gukora ka mainstream ninga kachiko kona hamwe na obwabakozi hamwe n'abantu abashubuzi arwasite hakiriyo buremezi abo kubashaziremo etown eje yarira yaruwa yabasite hagira mu bicweke bitatebekanaje konka uburutu butire twabusya amagombora tujya kutebekana sakasite twaheza kumaririza ebyabo aho kabiri yahameza ya chairman wetu tujya kwa mbale site akabo beine okwemuruganya skakatera onkabi no kwemuruganya akachiko nkakushitama karemu kwemuruganya okwecho nacho chwe ruwero bakagira mu butikiriza naha list y'abakozi hamwe n'abashubuzi icyo nicyo turutebekana sarugesta kureba yagire rero tukacishobora no bakatera karuruka kawa wakiso abeminyeto bakareta mu kwemuruganya ngo wayizira isimbira abeminyeto akarengize imyaka akarutu akashazamo namona hingambira barano batera karuru akokoro no muyembezi w'minyeto Fort Portal City zakugaruka maka umuhandiki nawo w'minyeto nyencha karuru no 13 bunyangabo zakutera kanta ko mucyaka karura ko mucyara na kunyencha kare abo bamaririza sembabule urukiko rushitamira nyuma abajyo beyikiriza nabona hatana mu kubusabusa ngo akarura ka sembabule nkijya kutero konka nteho batware register bona bagikiriza neho kandi tugaruke twikirana nabyo kwerinda turengwa akarura katerwa giye katini munduru nangu no siro to kurgira kutensize akarura ka sembabule kandi kaza kunura kiro kuba bintu bateka aha akaruru akaza kurataho twina karura keminyeto aha cyaro akaruru akabaguruse n'abakikuru kana karura kabanta bintu buremo akonkako nakaza kutandika 2030 mcyakare abo kwenda kwesimbaho nibaza kwija bakire mpapura ku rugombyaro wa register wetu umbyaro babahandike kandi akaruru nikija kuterwa 2000 byo kwa mukaga abantu abo kwesimba bw'eminyeto abo kwesimba habwabaguruse n'abakikuru abo kwesimba ahabwabampa bino burema tinorashashure senze ko yanditsa icyo twenda kigarikemo abo kwesimba akamenyeto abo kwesimba abakikuru n'abaguruse abo kwesimba ababona tine esente zibakushashura baza kwakira fomezo nabo icyo twantwe no gushiteho amani bacetegereza aha kuturugari yecho bakora campaign ebiro bibiri bakatera icyo chwa forms ezaba chairperson LC5 nezaba MP wazitebekana sezirurede bono beja kutandika bija kushira forms ebiro nate ko kushashura sente ajana kakonji ko kushashura sente mu banka ninga mobile money akapurintingira karete akore cyo abone kutunga form tino ratunje form ezo kwasimba wa MP ezo kwasimba wa chairman LC5 atashashire sentezo nzumanywa ba MP ni milioni 3 LC5 mone chweka mwije no bukonji bwanyu mushashiro mu banka orabati na chakumanya account aheri twagita notes board namro muntu akutera kashani na mobile money yite ya momo ni bageta momo ni manywa abo mbabo kandi kuba raheza kutunga form zezo nubija kweza 2015 byo kweza kwa mukaga orarenze aho biri yaragamo mukimanye abakwese mbabo MP impapura zanyu
notebo ine maresine ya mukaga ninge kikwenda kukishanisa ninge kikushiraho nico cyakimwe omuntu wena okwenda kwesimba bwa MP nka flag bearer kimanye unejya kuza mu karuru kariya nabo echo kumwikiriza impapuro zitakire yazo mukakurira no bambinga yitwiza kwikiriza kutwara omuntu yine impapuro zitashobora kire abo kwenda kwesimba ahabwa city division mayors na ba LC5 councillors imwimwe impapuro zanyu mujya kuzakira ha district konka kandi muri nomination fees nko kweberagira urugamba mwerinde okutwara impapuro zitakire ntwenda kubamanyisa ngo nko kuba baburize bivuzo ayivu omuri Arua city ebyeshonga zayo ziza kushobora kajuba turebe kutura abatwariza tororo tutegerize urukiko rwa ba